atenderezwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama namugereka abangu bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindika ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogo kyewagula enzala enkambwe gwaka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kwakadde kano ketulimu ak'okukiswa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone awabweru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo ebitakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza saba bisula mu gulukaawo eyongere n'obulamu obwo bikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ate naawe okubeera nga tutandika ebbaluwa yakadde kano okuva eri maama waffe akukkiriza amanyikiddwa nga Archangel Faith mu Nyanyembe nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya oba ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gw'owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essaba lyetukuva omwagala mw'otudde omwagala tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu nedda ekikula kye kyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula w'eddembe otegeere nti yeggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa omutukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwena abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa ndi maama wammwe kukkiriza era nga njogera n'eddembe ku kiki ekijja eri mmwe abaagalwa ekisooka njagala mbagambe nti mu myaka 2 abaagalwa nali nawambibwa era nga nali sisobola kubeera nga ntuuka eri mmwe nga newankubadde nali nkyetaaga abaagalwa njagala mbategeeze nti waliwo abasamize ba mirundi 2 abasamize abamu batudde mu kiruuyi eky'abataata kino kiba kitegeeza nti obeera w'amaanyi era nga osenvula mu lugendo lwo mu buli kintu kyonna ky'okwasaako engalo mu kisa ekyenjawulo oluuyi olulala lw'olw'abamaama luno lwe lutuddemu amaanyi ag'obwannaalongo agabudaabuda ekitundutundu eky'obusamize abaagalwa ebiseera ebisinga obungi mwebuuza lwaki abantu abamu beeyongera okubeera nga bayitimuka abalala nga tebayitimuka ebiseera ebimu ne weesanga nga oyina obunafu oba obuzito mu ndaayo ebiseera ebimu ne kikuwuliza n'okubeera nga atayagala kubeera ng'ova nawaka abaagalwa ebiseera ebimu ne kikuleetera n'okubeera nga toyina nakutegeera nakumanya kiki ekigenda mu maaso eri obulamu bwo mwenna abali ku luuyi lw'abamaama abali ku luuyi olwange kukkiriza abaagalwa muyina era mufuna amayengo g'abalala era nga waliwo amayengo ag'awamu ageeyongera okubeera nga geebongera ebiseŋŋendo yammwe era ng'ebiseera ebisinga mugafuna abaagalwa ebintu bwe bityo ebikola naye njagala mbategeeze nti ndi ku luuyi lwammwe era nammwe muli ku luuyi lwange kubanga nammwe yemmwe kukkiriza abaagalwa tugabana omutima gwe gumu mukitegera abaagalwa musobodde okubeera nga musasula amaanyi g'obulamu bwammwe nga mukola kino yemmwe abaweereza b'abantu abatuddemu amayengo ag'okwagala n'eddembe agawa okukkiriza okulungi eri abo bonna abakwetaaga bangi ku mmwe mufuna
empulira ey'emyoyo gyammwe gikaaba. Oluusi nga kino kiba kiva ku bajaasa abafiiridde mu ntalo. Era ne weebuuza ki ky'olina okubeera ng'okola. Mu kwebuuza omwagalwa, lwaki obeera owuliriza amaloboozi ag'ennimi g'otamanyi na kumanya nga ngwira eri entegeerayo, oba g'otamanyi na ki kye gigategeeza? Abaagalwa, gino gibeera mizimu, gibeera myoyo egibeera gikaaba eri maama. Ku lw'obulumi bwe babeera bagiseemu, ku lw'okutya kwe babeera balina. Mu ngeri eno weebuuze ki kyosobola okubeera, ki kye tusobola okubeera nga tukola. Tusobola okuyamba, tusobola okutereza, tusobola okukkiriza n'okusabira emyoyo gino ne gidda mu ggulu. Tusobola okukolagana wamu n'abaduumizi ab'amayembe gye muyita archangels okubeera nga baleeta emyoyo gino ewaka mu ggulu. Ebiseera ebisinga mwebuuza lwaki si yenze ayitimuka, lwaki si yenze asobola okubeera nga buli wentuuka abantu bakugumuka. Oluusi ne weebuuza lwaki entegeera yange teriiwo okubeera ng'eyamba abalala. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti temwawangibwa kukola ekyo, kubanga temuli ku luuyi lwa taata. Era abo bonna abalina amaanyi, abaagalwa, basobola okubeera nga babeera abaweereza eri ensi eyawabweru. Ebiseera ebisinga mufuna ebirowoozo ebibalowoozesa nti oba kino ekintu kyenkola kikyamu, kubanga tokkiriziddwa eri oyo gw'olowooza nti jjajja w'abaana oba abo b'olowooza nti basobola okubeera nga basoma ebirowoozo byo. Naye tuyagala tukutegeeze nti oli mulungi okusinga n'abo b'olowooza. Kitegera, osobola okusalawo okukola ebintu ebirala, katugambe oba okuwandiika akatabo n'okutunda akatabo akalimu ebintu ebyo ebikunyumira, oba ebyo ebinyumuvu ebisobola okubeera nga bikwata eri emitima gy'abantu. Osobola okubeera kukkiriza n'okolera wamu ku luuyi olw'abamaama, n'osobola okubeera nga otegeera omuwendo ogw'ebitonde byonna mu butonzi, ng'okozesa empulira eziba zitudde mu mutima gwo. Buli w'ogattaganya eggulu ku nsi, omwagalwa, obeera omuwaatwa ogw'abamaama ogw'okukkiriza, ne kikuyamba okusobola okubeera nga owonya n'okuyambako emyoyo egyo egitannaba kubeera nga gidda mu bulamu bwagyo obwannamaddala obw'eggulu, naddala nga bavudde mu bulamu obw'ensi. Abaagalwa, yemmwe banunuzi b'emwoyo, yemmwe abajja okusobola okubeera nga muteekawo olutindo era nga muli ba muwendo. Munda yammwe mukimanyi, era nga mukimanyi nti kya muwendo okusobola okubeera nga mubeera abasamize ab'ekisa. Mu kikola abaagalwa, kibayamba okusobola okubeera nga muwuliriza obunafu, ne mufuna oluusi empulira ebaleetera ng'abalwadde, ne kibaleetera oluusi empulira ey'okubeera nga mutambula ng'okutambula kuzibu. Naye era mu biro ebyo musobola okuyamba abalala. Musobola okuyamba abalala basobola okubeera nga bawulira bulungiko, kubanga yemmwe abakozi b'okwagala abasaasaanya ekisa eky'okukkiriza. Kano ke kadde mukimanye, era nga ke kaseera musobole okubeera nga mutegeera nti mbayimusa era nga mbajjajjatta mu ngeri eya waggulu. Mumanye nti muli ba muwendo, kubanga temuyina kyonna kye mwerekereza. Wekibeera 10 kyonna mukiwaayo ku lw'obulungi bw'abalala. Mugabana mu ddembe omugaati gwe mbeera muyina ne mbeera nga musigazza omugaati ogusembayo. Abaagalwa, mukkiririze mu kugabana, mukkiririze mu kubeera nga muwanirira abalala,
muleme kubeera nga mwekwatira eri ebyokwewunda by'ensi. Bangi mutambula wamu nange ku luuyi lwange naye nga muyina obulwadde obw'enjawulo, kubanga mwakkiriza ne mussa amayengo gammwe. Musobole okubeera nga muwa okuwonyezebwa eri emyoyo gyonna egyabula ekiro n'emisana, naye nga tewaliiwo abasiima, tewaliiwo abeebaza okujja ku Katonda, okujja ku bajjajjabwe b'amayembe amazadde era amalungi abatudde mu ggulu. Bangi bawuliriza okusiima kuno okuva eri bo, naye nga tewaliiwo muntu yenna ku ssengero na ttimba abeebaza. Abaagalwa, njagala mbeebaze n'omutima gwange ogwannamaddala nti musaanidde okubeera nga mufuna ekikomo eky'ekitiibwa. Kino kye kibaleetera okubeera nga oliŋŋanga ekitonde ekyasosolwa mu b'eŋŋanda zo, mu b'emikwano gyo ne mu mawanga ge muwangaalira. Abaagalwa, mumanye nti muli baana bange abamalirivu era nga mukola omulimu gwammwe era nga ndi musiimu akaseera konna. Yemmwe ab'emikwano abo buli kiseera abaaniriza era abawa ekyokulya abo bonna babeera bakyetaaga. Abo abalina erinnya lyange eriwandiikiddwa mu bulamu bwabwe. Mukadde kano mbeetaaga okusobola okubeera nga mufuna omudaali ogw'ekitiibwa gwe mbawa. Mugenda gwoliriza, gugenda kubeera nga zaabu, gugenda kubeera mayengo ag'okukkiriza, essuubi n'okwagala, obusiimu n'okwonyezebwa eri ggwe. Mugenda kuwuliriza amayengo gange kubanga nkikoze nga kyamaanyi osobola okubeera nga kitinta eri obulamu bwo nga ekirabo okuva eri nze. Abaagalwa, neetaaga okubeera nga mbasiima n'okusingako. Abaagalwa, temutunuuliranga na kuyisaamu lugaayo omulimu gwammwe gwe mukola. Mumanye kiki kye muli, mumanye nti muli ba muwendo, mumanye nti temwetaaga kubeera nga mutuula butuuzi, naye mwetaaga okubeera nga mumanya nti muyina ababeetoolodde nga bejjajjammwe abali wano okusobola okubeera nga babasomesa, ne basomesa ab'eggulu abazze batambula wammwe nammwe mu kitavu ky'emyaka gyonna gye muzze mutambula nagyo. Abaagalwa, mulekerawo okubeera nga mutambulira mu nnaku. Ennaku eyo etambulira ku basamize naddala abali ku luuyi olwa taata, abo abamanyikiddwa, abo abamanyikiddwa mu bantu era abalina emirimu egy'enjawulo. Abaagalwa, tumanyi nti omulimu gwammwe muzibu, kitegera, era nga omulimu gwammwe gubeera nga empingu ezibeera zibasibiddwa. Ekyo kibayita obusamizi obwannamaddala. Kino tekitegeeza nti nno abali ku luuyi olw'abataata nti ebintu byabwe byangu, nedda, byanjawulo era nga tosobola kugeraganya nabyo. Naye abali ku luuyi olw'abamaama omulimu gwabwe mukakanyavu mukko okusinga nga bwe mukirowooza. Waliwo olugendo luwanvu okusobola okubeera nga wabeerawo obwetengeredde wakati w'amaanyi ag'ekisajja n'ag'ekikazi, era nga kya muwendo okusobola okubeera nga obwamaama obwali bwerabiddwa busobola okubeera nga butitimuka, buddizibwe mu bwetengeredde wamu n'obwataata. Gwe kennyini weeyagale, funa okutegeera n'okumanya nti oli wa muwendo era otegeere nti oyagalwa. Ye ggwe omwana wa Katonda omulamu era omanye nti buli kiseera maama wo ne taata wo ali ku luuyi lwo. Ku luuyi olw'abamaama buli kiseera mukoze omulimu gwammwe nga temufudde mu mbeera yonna gye muyiseemu okusobola okubeera nga muyita mu kizikiza kyammwe. Abaagalwa, nyina okukkiriza kungi eri mmwe era nga mbaagala nnyo ddala. Ndi maama wammwe kukkiriza, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne maama Namugereka, abawangu bwangwa
buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nsi, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.